Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala alabudde abantu obutamala gasamasama na bigambo ku kyavuddeko akabenjedde kabusa. Omwafiiridde mutabani w'omugaga Dr. Sudhir Ruparelia nga Rajiv Ruparelia mu kiro ekyakeesezza olw'omukaaga. Of course ebibuuzo bikyaliwo bingi naye saagala buli omu agitaputenga bw'alaba. Tujja kubeera ne investigation team. Of course tulina ebitongole ebikola okunoonyereza banoonyereze ensonga eno yabadde etya yavudde ku ki. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ofiisi za minisita wano mu Kampala General Katumba agambye nti abantu buli omu ayogera kyasanze ebitaliiko mitwe n'amagulu ate ebyongera okulumya abaafiiriddwa. Njagala okusaba bannayuganda nti ensonga eyo ng'eyo bw'ebeerawo tuleme ate kwongera bulumi eri famire n'abazadde b'omuntu ng'oyo nga tuwandiika oluusi n'okuteeka ku social media messages ezitali za buvunaanyizibwa. Agambye nti obuzibu obwaviirako oluguudo luno okulwawo okumalirizibwa bwe bw'abatuuze b'e Busaabala bennyini abaasuubizaawo okuwaayo ettaka ku bwereere ate oluvannyuma ne beefuula ne baagala okuliirirwa. Mmwe mwennyini ab'e Busaabala mwaŋŋamba Katumba ffe tetujja kukusaba ssente za ttaka. Ekkubo lino litutawaanyizza nnyo, enfufu mpitirivu, enkuba bw'etonnya ekitomi tetulina bwe tugiga, ettaka tujja kuwa lya bwereere. Nga nti kiwedde kaweddemu n'enkuba gudiikudde olwatandika okuleeta ebyuma ti ffe ettaka lyaffe lya muwendo mu kibuga leeta ssente. Kakati twalina okusikattiramu mu ngeri eyo. Akakasizza nti yatuuka n'okugendayo mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu ku bubenje bw'ababoodabooda obwali bususse. LC yagambye yampita ne sigenda ze obutuufu si bwe kiri kubanga twagenda mu nsonga eyo twali ne MP anjulira w'ekitundu ne LC3 chairperson. Byonna nga biri bityo agambye nti kontrakita ng'amaliriza okuteekawo buli kyetaagisa n'okusalako enkulungo eyo ate ensimbi zaabagwako era kontrakita n'ayimiriza emirimu ng'abanja obuwumbi 43 okuva mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. UNRA gye nakomyawo baasala ssente zaayo ezandibadde zijja mu budget ebitundu 75 ku buli 100 sente ze bagirekera. Kakati olw'okuba ntwali abantu bano tuba contractings already netandikwa okufuna obuzibu nga ebbanja lyeyongera. Katumba asambaze ekyokulugula ate nga bwe lugalwa nti kikolebwa waliwo abakungu naddala abakulembeze b'amawanga abayitawo nga bagenda e Munyonyo. Waliwo babeerawo abakulu abajja mu ggwanga nga ba president ate ennaku zino basenga kutuula Munyonyo kubanga ye bayanguyirwa. Kakati bwe baba enkola eyo tuba tubijjawo basobole okwanguyirwa. Ensonga eyo y'emu twabijjawo ku Naamu ne juzi waliwo olukuŋŋaana olulala era olwaleeta abakulu abangi nga tulina okubijjawo. Ate era tukolagana nnyo ne SFC kubanga be bakwatibwako security y'abakulu abo nga ne pulezidenti waffe mwalimu omutwalidde. Agambye nti oluvannyuma lwa paalamenti okukkiriza okubawo ensimbi kontrakita agenda kusasulwawo oluguudo luno lukolebwe era lumalirizibwe. Supplementary tutette ekiseera okuntuukako yatuuse EPA aweddeko katutandise okusasula. Kwe kukeerewamu kuno kwe mulabye ku contracts ezo naye tusuubira kati nga bwe tugenda basasula bajja kwongeramu omuzinzi. Kati tugenda okukola ne ba technical people bange bajja kulaba wa bwe basookera okulaba nga batereeza. N'olwekyo zo ssente weziri ssente ziriwo ez'okukola enguudo z'omu kibuga. Akati mbasaba tubeere bagumiikiriza. Agumiza abantu ku mbeera y'enguudo mu ggwanga naddala mu Kampala ng'ezisinga ziri mu kukolebwako kyokka n'asaba abantu okugondera ebiragiro. Kyensaba bwe tuba tukola oluguudo tulikola lwa bulungi bwa ffenna. Baba bagambye nti goberera layini emu gigoberere ate oluusi twegenda ne tweteeka mu jaamu olw'obutaba na bugumiikiriza kuba gwe oyagala okuwaguza n'ogenda okiika emmotoka. Boogedde ku mitendera egiyitwamu okukola oluguudo okutuuka okulumaliriza nga tekisoboka kutambulira ku misinde abantu bo gye baagala. That's assuming you've acquired land, you paid for land, it is available, you've relocated utilities within the city area,
you have paid the contractor on time. Jeno Katumba alabudde abagoba b'ebidduka abavuga endiima ku luguudo lwa Southern Bypass nti kimenya amateeka kubanga eyo si expressway. Obupande bwo bukulaga wali ekoona, bukulaga wali akasozi, bukulaga waliwo junction, bukulaga speed. Wena kwa kifo kino duka speed weight. Naye bangi zetugoberera bupande obwo. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV. Banaye mwebale nnyo naye temulindanga bizibu kubaawo kuno.